Kansubire muli bulungi mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Gwe tannaba gyegatteko nyiga kalwedi ako osobola okugyegattako, ekirala likinga video. Olunaku olwaleero ndi kumu abakyala baleetedde ebigendo bayamba, ebigendo basanyula. Baleetedde kye bayita kanyeebwa. Kanyeebwa ono okusookera ddala kanyeebwa amera mu lusuku. Kanyeebwa asumbuwa nnyo abalimi mu lusuku kuba taggwaamu. Kanyeebwa amera mu lusuku. Kanyeebwa w'amaanyi nnyo nga yakulumbye mu lusuku otoba naye okumumalamu. Kati n'olwekyo kanyeebwa amera mu lusuku. Oyinza okuba omunoonya nti kanyeebwa ono amera wa? Naye kanyeebwa omulabira ddala gwennyini kuba mungi. Omulabira ddala naye obeera tumumanyi bumanya. Kati n'olwekyo kanyeebwa amera mu lusuku. Kanyeebwa ono njagala mbuulire gwe omukyala ki ky'ogenda omukozesa era akuyamba ki. Kanyeebwa ku nsonga yaffe abakyala ey'okuwoomesa, okitegeera ndowooza obeera okitegeera bulungi gwe omukyala. Ensonga y'okuwoomesa egamba n'oba nga omusajja wakwagalako mutuufu nga wulira ayagala akuddiŋŋane olw'ensonga olw'engeri gy'abakuwuliramu ng'oli wa njawulo ku balala. Kanyeebwa oyo agenda kukuyambira ddala nnyo okukola kye bayita okuwoomesa, okitegeera. Kati kanyeebwa ono okumufunamu ky'oyagala omukola otya? Awo kisingira ddala obukulu. Kanyeebwa oyo omunoga n'ofuna otukoola, omulaba aba n'otukoola, aba n'ebikoola 3. Singa omwetegereza nnyo asinga yenna asaako obukoola obwolaba obwo bwe butyo oba 3. Kanyeebwa ono ogenda kunoga bulungi obukoola, ofune akabaketi oba ebbaafu, kyonna ky'ogenda okunaabiramu. Womala okunoga obukoola, funa bbaafu bulungi nnyo oba akabaketi, tandika okuyenga obukoola obwo, buyengere ddala, teekamu nga buwerako. Buyenge bulungi, buyenge, okitegeera buyengere ddala. Kati womala okubuyenga, kyenkusaba kiba kyetaagisa ndowooza osooke osengejje gano amazzi nga tonnaba gatawaaza wansi oba ganaaba wansi. Sooka ogasengejje bulungi. Womala okugasengejja, bw'oba nga obadde olinawo kye bayita omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki gulina kuba mutuufu, si kuva ku guno gwe batunda mu supamaketi. Waliwo bano abatambuza omubisi gw'enjuki, ogutera okubeera omulungi singa obeera obafunye. Gutera okubeera omulungi. Kati w'ofuna omubisi gw'enjuki naye oguteeke wali ebbali, omaze okuyenga bulungi bw'okanyeebwa obuyengedde mu kantu oba kabaketi oba kye, omaze obuyenga bulungi nnyo obuyenze. Kyenkusaba mbadde nsaba obusengejje. Ng'omaze obuyenga obwo bukanyeebwa obukoola, olina kuyenga bukoola obwo. Bw'omala obuyenga bulungi busengejje. Omala obusengejja buteeke mu bbaafu eri gy'ogenda okunaabiramu. Okola tuzzi tutono, tokola mazzi mangi, kola otuzzi nga tutono ate nga bo bukanyeebwa bungi. Osobole okufuna ky'oyagala ekyo, bufune nga buwerako. Omala obuyenga bulungi nnyo, busengejje, buyiwe mu bbaafu. Agamazzi g'osengejjemu bulungi gayiwe mu bbaafu. Kati omala ogayiwa mu bbaafu, funa omubisi gw'enjuki ogwo, senako ejjiiko ng'emu, giyiwe mu mazzi ago g'omaze okuyengeramu kanyeebwa oyo. Ejjiiko y'omubisi gw'enjuki giyiwe mu bbaafu omwo, ogitabule bulungi, ennyikire mu mazzi ago g'omaze okuyenga mu kanyeebwa. Kati womala olaba ng'ennyikidde bulungi, tandika okunaaba wansi, okitegeera. Naye okunaabayo wansi olina okukikola ng'obulayo eddakiika 2 weegatte n'ebbaawo. Kyetaaga eddakiika 2 ku 15. Kikole ng'obulayo eddakiika 2, ekinene ennyo eddakiika 3, naye 2 ku 15. Ng'onaatera okwegatta naye oyo omwami wo, okitegeera. Osobola gw'opima n'omanya nti tumaze okulya bulungi tugenda kwebaka. Kati awo n'onaabayo eddakiika ezo 15, 2 zigenda okuggwako, kijja kuba kirungi nnyo. Omusajja agenda kukombako, tajja kulekeraawo. Agenda kuba akwagala buli kaseera olw'ensonga ogenda kuba muwoomu.
okitegeera kansubira kitegedde bulungi enkola gy'olina okikolamu. Kanyeebwa oyo omukwata bulungi nnyo n'omuyenga bulungi nnyo mu mazzi, omala n'ogasengejja ago amazzi bulungi n'ogateeka mu bbaafu n'ofuna omubisi gw'enjuki n'oguyiwamukko mu bbaafu omwo mwago amazzi ng'omaze okuyengeramu kanyeebwa. Omala okuyiwamu omubisi gw'enjuki oteekamu jjiko ng'emu, bitabule bulungi gatabule ago amazzi bulungi. Womala onaabeyo wansi oba ogatawaaze. Naye oganaabayo nga wabulayo eddakiika nga 3 ku 2 ng'ogenda kusinkana omwami wo oba nga mugenda kwegatta. Okitegeera kanyeebwa oyo mulungi nnyo, awoomesa nnyo ate n'ekirala aleeta n'ebbugumu, ayongera ebbugumu mu bukyala bwammwe mu abakazi. Kanyeebwa mulungi nnyo, singa onaaba omunyiikiridde omukozesa ogenda mufunamu ekirungi, ojja kwewuunya kuba kanyeebwa oyo nga bwe nkugambye awoomesa singa obeera omukoze bulungi. Ate neera ne ani omubisi gw'enjuki, ogwo omubisi gw'enjuki nagwo mulungi nnyo mu kuwoomesa. Okitegeera mulungi nnyo. Kyoba olaba nti nkugambye funa kanyeebwa n'omubisi gw'enjuki, yenga bukanyeebwa bulungi nnyo, yiwamu omubisi gw'enjuki ng'omaze okukola ki, okubuyenga ng'obusengezze bulungi nnyo. Kati yiwamu omubisi gw'enjuki mutontono, tandika okutawaaza wansi, ogenda kufunamu ekyenjawulo eky'amaanyi, omwami wo agenda kwewuunya. Okitegeera kyekyo kanyeebwa kyakola kyekyo. Nja kuba mubalaga nga mbalaga bino bye mbalaga nti kyona ayitibwa kanyeebwa bikiwe ebito. Nja kuba mubalaga bulungi nnyo nga bumulisizza bulungi obwetegereze, naye nga kanyeebwa yooyo mulungi nnyo. N'obugaaya tebulina buzibu, era ffe twabugaayanga edda mu buto nga tetubimanyi nti bujja kuba ate n'omugaso mu maaso, naye ffe twabugaayanga. N'okagaaya tekalina buzibu bwonna, naye nga kirungi nnyo. N'onaaba kanaabe wansi mu ddakiika 2-3 omwami wo naaba nga akwebakako, agenda kunyumirwa nnyo, ajja kwewuunya. Kyekyo olwaliro mbalazi kye bayita kanyeebwa naki kyakola. Kanyeebwa oyo awoomesa bulungi nnyo, ate aleeta n'ebbugumu mu bukyala. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko bingi nnyo nkyabaleetera, ebyokuyiga bingi bikyajja. Gyegatteko channel yaffe Nyiga Kalwedo osobole ogyegattako, n'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.